Weewaawo nsanyuse nate okula mu pulogulaamu tuba tusomera nkwaniriza kuli katabo kano aka Tokiya Ngonge Ento tutunuulira ate obulamu bw'omuvubuka Tokiya kawandiikibwa Robert G. Mukasera nga tutuuse ku ssuula ey'e16 egamba nti Bulaaya noga ya lumonde. Tugisimbudde bwe tuti nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi owa pulogulaamu eno tuba tusome. YouTube ne TikTok gweteekamu buteesi nti tuba tusome olwo tuba butuula obw'amalusu n'eddookooli. Olugendo luno olw'e Bulaaya Tokiya ne bakama be baalwetegekera bulungi era baalutegekera ebbanga ggwanvuko. Era entegeka zonna olwaggwa nga mwana mulenzi ayolekera lya mitala w'amayanja. Ennyonyi mwe yasaabalira bwali nno bwaguuga engulumivu nga bw'olaba olusozi. Bwe yagituukako yatensaya kubanga ogwo nno gwe gwali omulundi gwe ogwasooka okutuukirira okumpi n'ennyonyi nga teri mu bwengula. Kale bwe yayingira munda ekifuuwa kizza munda kubanga teyali nnyonyi, yali nnyumba nnamba. Mwalimu n'abawala ababalagavu bakyeruppe abali bambadde obugoye bukamiimo abaagendanga balaga buli omu bwe yalaawo okutuula. Ng'amaze okukkalira omugoba waayo yagigwa mu mitambo. Bwe baatuuka mu bwengula bannalulungi bali munnange ne batandika okugabula abasabaze ebyokulya, naye musajja wo Tokiya yabigaana. Bwe yali teyagala ate ganaasasula mirundi 2. N'olw'ensonga eyo oluyala lwamukalakata ne ludda ne mukati ne lwewogoma. Oluvannyuma munnange nga bamutegeezezza nti ababigabula mu nnyonyi biba byasasuliddwa dda ku ssente ez'olugendo, yagamba nti nnyabula munnange nga nasubwa dda okugabula omwana w'omuzungu. Awo nno nga mugandaalo batonnya dda ku kisaawe gaggadde e Bungereza. Okuva ennyonyi luva okwaya we yayimirira okutuuka ku mulyango gw'ekizimbe awayingirirwa abasaabaze, baagenderanga ku madaala agatambuzibwa amasannyalaze. Tokiya bwe yagatuukako n'aganira ddala ssebo okugalinnyako nga bw'agamba nti nze sazze kufiira Bulaaya. Anti bambi yali tagalabangako. Tokiya yalaba abantu baggwayo mu nnyonyi ate nga tewali madaala geefaananyirizaako ku ge yali amanyidde musajja wadde. Yamala gamira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'agalinnyako, naye ng'omutima gumuli ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo. Okutemya n'okuzibula nga gamutuusizza dda mirembe awaali wafulumirwa. Bwe yatuuka ebweru yagenda okulaba nga abazungu bateekako kakukula tondeka nnyuma. Bwe yalaba ekyo yalowooza nti osanga baali bagoba libbi, naye yagenda okwetegereza nga badduka kukwata bbaasi. Yewuunya nga bw'agamba nti bino ne Bulaaya bibeerayo. Wabula newankubadde ekyo kyamutangaaza nnyo kityo, teyeesisigiriza kwe kubeegattako munnange ne bagigoba, kubanga bw'ogenda ebulyankoko oleka kambe. Tokiya ne baddusi banno baba baakayingira bbaasi eno kabandole ne zireeta omukazi kyeruppe omukadde nnyini eyali ayambadde ekikooti. Namwetegereza yalina ennyindo nga zigazi ng'ekirako lumonde omulinnyire mu mulyango. Ku kiyinde ekyo yali asumaaliseeko bwalubindi obwali bumutunuzanga agaba n'ebikaawa. Omukadde ono yakoowoola abali mu bbaasi nti nsaba munkwatireko nnyingire. Tokiya yajjukira mangu nti mu Buganda abantu abakulu bassibwamu ekitiibwa. Bw'atyo nno yagolola mangu omukono ayambe ku kinvinvi. Bwe baali bayamba munnange yabwatuka bwatusi nti gwe kaddugala tokwata ku nsawo yange oyagala kugiddugaza, si gwe nsabye obuyambi. Munnange Tokiya bwe yalowoozaamu engeri abagwira gye bassibwamu ekitiibwa nga bakyadde mu nsi ye, yawulira munnange ennaku mpitirivu. Wabula ng'akusinga bw'akukubya bw'okutte, yeesopolola mpolampola n'adda mu kifo kye n'atuula. Tuli katabo aka Tokiya Ngonge Ento era nga tuli ku ssuula egamba nti Bulaaya noga ya lumonde, ssuula ya 16 ey'akatabo kano. Webale nnyo webalire ddala gwe atambula nange tutunuulira obulamu bwa Tokiya ng'atuuse e Bulaaya. Mwene ssuula bitambula bitya era bigenda kuggweerawa? Omusajja omu ku bali mu bbaasi yava mu kifo kye mpola n'asemberera Tokiya we yali. N'amugamba nti mutabani oyo tomufaako.
muffe mulimu abantu abalowooza nti bamanyi naye bambi ng'obutamanya bubafuŋŋamyemu n'olwekyo tekikwewuunyisa ng'osanze abalala abalowooza ng'oyo. Yamugamba nti mwana wange ffenna tulowooza tutyo, ku mbaga tekubula musiiwuufu. Bwatyo bwe yamugamba. Ebigambo by'omusajja oyo omuzungu byagubye nnyo Tokiya era n'amanyira ddala nti newankubadde omulya mmamba ab'omu naye ate tekyandibadde kya bwenkanya okusalira bannamawanga bonna omusango ng'osinziira ku omu waba abasiiwuufu b'empisa. Bwe yava mu bbaasi yatandika okunoonya endagiriro y'ennyumba bakama be gye baali bamupangisizza mpozi avenga omwo okugenda okuyiga. Kino kyamutwalira akabanga naye oluvannyuma bwe yagizuula yeeyanjula era n'aweebwa ebisumuluzo by'ennyumba n'ayingira era n'apakulula ebibye n'atandika okwetegekera ate okutandika okukakkalabya egyali gimututte buzungu. Era waayita bbiri Tokiya ng'atandise emisomo gye. Essomero erisomesa ebikwata ku byuma bikalimagezi lyali walako, n'olwekyo yagenderanga ku ggaali ya mukka ey'omu ttaka eyatambuzibwanga amasannyalaze. Okusoma kwasooka kumukaluubirira kubanga abasomesa bonna baali Bangereza. Kinajjukira nga Tokiya waffe yali tasomesebwangako ku muzungu, n'olw'ensonga eyo oluzungu lwe baayogeranga okumu okumu ate nga baaluyisanga ne mu nnyindo lwamukaluubiriza ebintu. Bw'ati amasomo agaasooka yabakanga mabake naye oluvannyuma ng'amanyidde emisomo yagikwata bukwakko. Akawungeezi bwe yavanga ku ssomero oluusi n'oluusi yagololanga ku magulu. Kale mu kulembalemba kuno gye yasasinkanira abantu abalala abali bavudde ku lukalu lw'omuddugavu Afirika. Bwe yanyumyangamu nabo yakizuulanga abamu baali bagenzeeyo kumeggana na misomo nga ye, kyokka ng'abalala baali kugwa kunoonya ssente oba kale kuyita okukuba ekyeyo ng'eŋŋombo bwe yali ebiseera ebyo. Musajja wange tannagenda Bulaaya bwe yawuliranga nti gundi akuba kyeyo, ye yalowoozanga nti kwabanga kwera mpozi nakwekuŋŋaanyiza ssente abazungu bannaggagga ze baabanga basudde ng'okwata olweyonooyera n'ozikuŋŋaanya. Yamuwoolezanga ddala nti ssente ezo ezaali e Bulaaya zaali tomooni mu bungi nga n'ow'emmindi asobola okwesenerako. Kale kyekyava kimwennyamiza bwe yalaba bakaddugala banna abaali babonaabonera ebitagambika ku nguudo z'e Bulaaya nga n'abamu tebalina ate zibazza waabwe. Yalabayo abaddugavu abaasulanga buli we basanze era mazima ddala nga tebalina nake beebisse. Abamu baalabanga tebaasobole kuggwerangako namungi wa mpewo, kale kwe kusalawo okusulanga mu bikaali nga batyabula amazina anti ekembi ekusoza ku ntujjo. Waliwo abaasulanga bakongozza omumbejja omulangira Ssegaamwenge, banunno nabo wabakubangako eriiso ku maliiri era nga lw'omanya nti okufumba si kwota muliro. Olumu yawayamukko ne munnansi munne eyamutegeeza nti bakaddugala abamu baalina obulimulimu bwe baakolanga nti naye nga batindigga eŋŋendo mpanvu okutuuka gye baakoliranga. Wadde obusente bwe baafunangayo nga buwerako naye ng'emisoso egibutwala miyitirivu obungi. Baasasulanga ez'obusuze mu nju ze baasulangamu, ez'amazzi, omwana amasannyalaze n'emmere, ate okussaako n'eddagala eryabanga obuwanana. Ab'enganda zaabwe be baaleka eka bo nabo tebaabaganyanga kunywa ku tuzzi nga babapeeka ensimbi, anti nga balowooza nti abaana baabwe oba baganda baabwe abali e Bulaaya bu ssente baaziyoozanga bitiiyo.